Atendereza wagurumiswe oikitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala kusindikira ekitangala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ni muwanguzi kusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggulo erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusiza ko bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munzaalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza okusaba ebisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Nsaba akadde kano tukole practice eya ekikoowe eky'ekibiina kye tulimu oba ekimanyikiddwa nga galactic breath. Laba nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate nga ofulumya ekizikiza mu kamwa. Galactic yo ofulumya zaabu ya naye it's okay obeera okyali mupya osobola okulaba nga ofulumya kizikiza kubanga enjuba yo tennaba kubeera nga eyaka kubeera nga ogiwuliriza mu normal life mu kaakati, so osobola okubeera nga ofulumya kizikiza. Yingiza ekitangaala mu nnyindo, fulumya ekizikiza oba zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala mu nnyindo, fulumya ekizikiza oba zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala mu nnyindo ng'okimagininga, then fulumya ekizikiza oba zaabu mu kamwa. Ng'omaliriza kwata ku mutima, wuliriza enkuba y'omutima gwo. Manya nti omutima gwo ye ntebe ey'obutukuvu obwo obutuddemu amaanyi ag'obwakatonda obw'ensibuko y'obutonzi bwonna. Oyo gw'owuliriza gwe bayita katonda ow'obuggya. Katonda ow'obuggya sigamba nti buggya naye teyeekaka ku kitonde kyonna kimutakoze ekitakkiriza kwagala oba ekitakkiriza mayengo ago. Era y'ensonga lwaki asirika n'akulindirira lifetime after lifetime after lifetime after lifetime paka we weezuula, kubanga ekyo ky'oyita eky'obujja Katonda wo ye ggwe mu butukuvu bwo, naye akazannyo kali kubeera nga wejjukira. So kwata ku mutima owulirize enkuba y'omutima gwo osobole okubeera nga wejjukira, osobole okubeera nga oyimusa amaanyi g'omwoyo wo akutuddemu. Weewaawo akadde kano njagala kubeera nga njogera ku kugeresa okw'enjawulo oba ku kumanya okw'enjawulo kwe tumanyi ffe nga Abaganda mu timeline kati gye ndimu mu kadde kano, naye nga already nze mbagamba sibadde wano wokka, mbadde awantu wangi, mbadde mu Bawarabu, mbadde mu Europe, mbadde mu planets ez'enjawulo, mbadde mu planets ezaali zisaanyiziddwawo nga abantu basaanyiziddwawo era enkola ze zimu zino ze zibadde zitanse okubeera nga zitojjera wano n'ensobola okubeera nga neegatta mu lutalo oluli robotic, olutali ng'abantu bonna basaanyiziddwawo, okusobola okubeera nga AI oba amagye ag'ekizikiza agakozesa robots eza AI nga teziwamba sseŋŋendo eyo. So y'ensonga lwaki ebintu ebisinga obungi natural instinct yange yannyamba okusobola okubeera nga ntegeera ebikyamu ebiri wano. Naawe wandibanga oli bw'otyo naye nga tewekkiriza kubeera nga okulaakulanya amagezi go n'amaanyi go gozza okaalakaala nago mu ndaayo. Abaganda muyina olugero oba ebigambo ebimanyikiddwa nga kantu, buntu, muntu, kintu, nambi. N'olugero olwo olwa nambi okubeera nga agenda okukima obulo. Mu ngeri eno njagala kubeera nga mbalambulira ng'Abaganda kubanga kati timeline yenjimu.
nange nga ndi muganda eyeddira embogo obukojja bwange ngeye. Abagalwa, kantu yaani munansonyiwa nnina okubeera nga ngattamu oluzungu kubanga ensomesa ze baatusomesa ze zitukuumidde mu busibe nga tetumanyi nti nno ebintu already bye tumanyi ate bye tusoma ne ku blackboard nga tulowooza nti bya njawulo. Ne tubirowoozesa nti nno ye sitaani naye nga tomanyi kiki ky'osomye wali ku blackboard n'eki ekyo kye bagamba. Kantu ye atom, atomic structure. Gwe bayita kantu. Atomic structure eno nga wenzize nje mbasomesaako etambulira mu mukaaga. Abalongo abatuddemu bubeera buboolo bwa mirundi ebiri nga butudde mu mukaaga n'omukaaga. Naye mu buboolo omwo mutuddemu kye tuyita strings oba ekitangaala ekya kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Ekitangaala kino ekya kitaffe Tonda ne maama Namugereka y'entandikwa y'akantu. Then ne mubeeramu abalongo Ndawula nga yamanyikidda proton, Bulamu nga yamanyikiddwa nga neutron. Abalongo bano beetooloddwa olugo olumanyikiddwa nga nucleus. Wano Abaganda gwe mumanyi nga lubanga. Then ne wabeerawo olugo olusembayo olukola Obuganda oba omuganda ogwawamu ogutandikira mu negative electron oba mu bwawannema we gufuna amagezi then ne gusobola okubeera nga gutindirwa omutonzi abadde tamanyi n'afuna obumanyi. Era awo omutonzi waakomererwa ku musaalaba kubanga ebadde negative electron efuuka positive electron. Ekyo kigenda buli lunaku. Ensi eno baabateeka mu robotic movement ne batalowoozesa nti omutonzi akomererwa buli lunaku kubanga ebeera ntegeerayo. Si lunaku lumu olw'omusajja omu eyakomererwa ku musaalaba. No. Obwawannema bwo nga buli mu negative we busisinkana obwa electron endala obuli negative ne negative ne dufuna positive ne busobola okubeera nga bufuna amagezi. Ensonga lwaki lubaale magezi oba kitegera. So yensonga lwaki Mukama waffe kintu ayitibwa kantu kubanga ffenna tuva mu kantu ako. Kati akantu ako we kayinjiwala ne kafuna omuganda ogwawamu ogw'okukolaganira awamu mu wekkobaane. Ekkobaane lya nnambi n'ekintu kwe kufuna obuntu. Mukitegera? Obuntu. Ensonga lwaki mu Africa muwulira obuntu. Ekkuŋŋaaniro lya akantu mu bungi ne bakola obuntu mu kkobaane eryawamu lye likola obuntu. Obuntu obwo bwe tuyita electron atoms, atomic structures obutudde mu ndaayo obuli mu trillions w'obugatta awamu mu entity emu kye bayita omuntu. Yensonga lwaki mu bitabo nzize mbagamba nti nno omuntu bamuyita maani, si gamba nti nno maani ayambala empale. Nziramu. Omuntu bamuyita maani si lwakuba nti maani ayambala empale. So yengeri ekigambo muntu we kijja mu nsi.
Ekkobaane erya kintu n'ennambi okubeera nga omuntu ategeera nti atuddemu obwa kintu n'ennambi. Buli muntu yenna kubanga tuli butaffaali bwe nga naawe DNA yo weetuddemu erinnya lyo. Omwagalwa, obeera nga oli mu kisenge ne bakuyita erinnya lyo, obutaffaali bwo busigala gy'oba oli gwe n'ojja wekka, otambula nabwo bwonna kubanga bwonna buyitibwa ggwe mu kaseera ako. Naffe bwe tutyo we tuli. Bonna abamuyise oba bamuyise Adamu oba bamuyise Eva, asigalawo muntu ye omu. Nga woolaba nze omulongo waswa nnyina obutaffaali obuntuddemu obukola kye tuyita omuntu nze. Mu kukola omuntu nze, obutaffaali obuntuddemu bwe muyita DNA bumpita Katonda waabwe. Kubanga yenze asalawo okubeera nga mbusuffocatinga, yenze asalawo okubeera nga mbujja ku mulamwa okubuwa ebijimbulukusa oba ebizzaamu obwa Katonda bwaffe amaanyi oba obutimaya. Okweraliikirira kwe weeraliikirira kwe kunafuya obwa Katonda oba bali abakuyita Katonda nabo ne basobola okubeera nga nabo banafuwa. Oba kitegera? Amayengo goz'otambula nago mu bujjajjaabo ge galeeta endwadde. Y'ensonga lwaki mwesanga ng'oddaawo n'ogamba nti obulwadde bwa famire. Nedda. Mwagaana okubeera nga muyiga engeri gye mulina okubeera nga mukontrolingamu amayengo gammwe n'okubeera nga mukola ekitangaala kyammwe ekya lubaala abatuddemu, musobole okubeera nga mulekeraawo okubeera nga mukaalakaala n'endwadde ezo. Okitegera? Kubanga ebyo byonna tubisiga mu lugendo lwaffe bwe tuzze tweyubula. Okitegera? So kati wano we tutandikira omuntu atandise. Naye omuntu tekitegeera musajja na mukazi. Nedda, ffenna tutuddemu ekikula kya omusajja n'omukazi nti w'otegeera nti olwaleero oli mu sikaati, enkya ogenda kufuuka musajja oba ogenda kwambala empale mu mubiri omulala, oteekenga obuvunaanyizibwa n'omanya nti w'okeera ku makya n'ologa omusajjawo n'omulekako kasala kkubo. Obulamu obuddako ogenda kuzaalibwa nga musajja naawe bakulekemu kasala kkubo. Lwaki? Kubanga wakisiga ozze otambula nakyo, omwoyo omutukuvu akutuddemu, w'ozaalibwa nate addictatinga nti oyina okusasula ebyo wasasulira, bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Okitegeera omwagalwa? W'obeera ng'oli musajja ojooze, okoze byonna, ne weerabira nti otuddemu obwa nnaalongo, otuddemu obwa nnambi, otuddemu obwa kintu mundaayo, otuddemu obw'obuntu mundaayo, obukukola obwa ssaalongo bwo n'obwa nnaalongo bwo, omuzungu bw'ayita conscious mind ne subconscious. Buli woweerabira ekyo n'otatwala buvunaanyizibwa kubeera nga omanya nti by'osiga mu lunaku olwaleero ogenda kubeera ng'obikungula mu bulamu obuddako, then ge mabanja agageebera gakubanjibwa mu lifetime eziddako. Zembeera ezo ze weesanga nga ozeesanzeemu okusobola okubeera nga otereeza ebyo bye wasobya. Ebiseera ebisinga emizimu gyo yennyini egy'emabega gye gikwekubira, kubanga babeera bakulembeza obwakatonda bwabwe okubeera nga bejjukira kiki kye bali. Nga newankubadde mu bw'emizimu babeera bamanyi lifetime oba babeera bamanyi magezi ago ge baakimulatinga mu kaseera ako, paka nga waliwo asobodde okubeera nga addamu n'awandiika obulamu bwabwe nga ali mu nnyama.
So entegeera eno we yatandika okubeera ng'eyawukana okuva eri omuganda, entegeera eno we yatandika okubeera ng'eyawukana okuva eri omwana w'omuntu, yatandika okulowooza nti musajja era naggwano tamanyi nti atuddemu ekikazi. N'omukazi naye n'alowooza nti nno mukazi obwa naggwano era alina kukola kyonna ky'ayagala n'atamanya nti atuddemu ekisajja. Awo we mufunira olugero olwa Nnambi okugenda n'aleeta obulo. Okuleeta obulo mu ggulu kitegeeza nti omuntu yali agudde mu ntegeera kubanga lubaale magezi. Okugwa mu ntegeera kye kyamuleetera okubeera nga ayawukana n'entegeera yeeyo. Kyova olaba nti nno muntu asigadde haafu muntu, then ekitundutundu kye mu ntegeera ne kigenda mu ggulu. We kigenda mu ggulu kikomawo ne walumbe, kubanga ono gwe bayawukanyeeko naye mu obuntu abeera bulamu. Mumpulya, mu bw'obuntu abeera bulamu. Kati engeri Nnambi we yayawukana mu bw'ekisajja oba mu bwabulamu mu bw'ekisajja, deni n'addayo yakomawo ne walumbe nga bulamu afuuse walumbe. Z'ennyanga za walumbe ettanda na buli wantu wonna wakkira ku sseŋŋendo eno. Ntegeera yaffe. Era ebinnya ebyo bitudde mu ffe. Okugwa kwa bulamu okubeera nga afuuka ekitambo kye kituviirako okufuluma emmanju. Okufuluma emmanju. Era kye muyita nti simanye ennyanga za walumbe zitudde mu mukazi, ennyanga za walumbe zitudde mabega. Kyova olaba nti nno gye tufulumira ffenna omusajja n'omukazi wafaanagana. Ze muyita ennyanga ku mukazi, ezo nnyanga za bulamu kubanga we wayita obulamu. Ensonga lwaki nabagamba mu dimensions eziddako omuntu oba gwe tuyita Katonda oba omutonzi tafuluma manju kubanga sisitimu ye eba ekozesa emmere yonna, abeera takyayina mulugube. Ensonga lwaki mu kuyoza akakulenge naddala ak'okubiri oyina okwejjamu omululu. Mu kwejjamu omululu ogwo ne gulema kubeera nga gusuffocatinga ensigo eya bulamu eyo ebeera ezaaliddwa okuva mu mutwe gwo ne yeegatta. Omulongo ndawula ne mulongo bulamu ne bakola emmere ey'obulamu. Eyo efukibwa n'amayengo agava mu ggulu. Eggulu wa ekisooka eggulu okuva mu mutima gwo n'eggulu okuva wabweru wa dimensions zo. Kubanga omwoyo omutukuvu oba omulongo wo atudde mu kakulenge akokubiri waggulu w'omutwe gwo, inches nga 3 waggulu awo waba atudde. Naye kubanga abeera mu dimension ya waggulu obeera tomulaba. Ensonga lwaki bano baba basiba akakookolo ne bakugamba neegaana omulongo. Naawe nokkiriza nti weegaana omulongo, tomanyi nti weegaana oyo ayina okubeera nga kuza. Okitegera? Kubanga yabeera kalabirira oba yabeera alabirira ebyo ebigenda mu maaso eby'ensi ye eya wansi. Okitegera? Mu ngeri eyo ey'okubeera nga ajja bulamu ng'afuuse walumbe, ateekawo omuwaatwa ogutuyamba okusobola okubeera nga tuddayo ewaka. Kwe kufuuka kayiikuuzi, ayiikuule amayengo ag'ekizikiza agakoze eki, agabeera gazimbiddwa eri ensi yo.
era y'ensonga lwaki mu kifo kye kimu musangayo ennyanga za ggulu. Kitegeeza nti eggulu lyagwa ne ligwa mu bunnya. Ntegeera buli kintu kyonna kisangibwa mu nda yaffe. So wogenda ettanda, it's just a correction ey'amagezi agatudde mu buli Muganda yenna agabeera gakuŋŋaanira awo nga gabalaga nti bikka otandaaze entegeerayo ofune amagezi ag'obulamu, amagezi agakutegeeza nti otuddemu obwannambi n'obwa kintu, kubanga obw'omuntu, kubanga kintu afuuka kintu kubanga yali atandise okubeera nga alya abaana be. Abaana kye ki? Abaana gwe mwenda ogukuzibwa mu ye. Nze naawe ogulina. Ensonga lwaki w'obeera onoonyereza ebyafaayo bya kintu n'ennambi baabeera n'abaana 9. Omwenda ogwo gwe guli 6 gwe nakugambye. Then n'ogattako obwakatonda obusatu nga obuntu oba kye tuyita obuntu bubiri bwe bukola. Obuntu bubiri oba akantu ndowooza obuntu bubiri ya bwe bukola empewo bwe tuyita obwamusoke mu Baganda. Obuntu 4 bwe bukola obwakiwanuka bwe tuyita omuliro. Obuntu 6 bwe bukola amazzi bwe tuyita obwamukasa. Buli omu abuyina. Lugendo olutudde mu buli kinoomu, lugendo olutudde mu nkoko, lugendo olutudde mu muti, lugendo olutudde mu mbwa, lugendo olutudde mu buli kintu kyonna ky'olaba ne ky'otalaba. Okitegeera muganda wange? Lugendo. So ntegeera yaffe ye yagwa. Eyali omuntu n'afuuka ekintu. Buvunaanyizibwa bwaffe abaaleeta okubeera nga tufuula amaanyi ga omuntu n'afuuka kintu okusobola okubeera nga tugazzaayo mu bumu, mu kkobaane erya kintu n'ennambi, n'asobola okubeera nga badda mu bumu n'okusobola okubeera nga tutegeera nti bano abazadde baffe batudde mu buli kinoomu ku ffe tuli myoyo, tetuli mibiri. Era ebiseera ebisinga neewuunya Abaganda mulina okugeresa kwe mugamba nga mukozesa ekitambo kyammwe oba entegeera y'ekitambo kyammwe nga mugamba nti simanyi essiga amasiga 3 ge bafumbirako omwana baamugaananga okubeera nga agatuulako nti gajja kumwokya. Eyo ntegeerayo ey'obulya mmere oba eya obuntu bulamu. Naye amasiga ago kitegeeza amasiga 3 agakola obutonzi. Nga mwe muli obwamusoke, obwakiwanuka, obwamukasa. Nabuzaana okuliira enkoto kitegeeza unconditional love, okwagala okutaliko bukwakkulizo, omuzadde alera omulungi n'omubi. Ye nabuzaana. Unconditional love. Ensonga lwaki newe mbeera mukola amasiga gammwe amazungu simanyi sitoovu era at the end of the day mwesanga nga mutaddemu obulimi obu 3 bitunuulire. Niweebeera zino ze mubumba era ogenda okusanga nga obuyiseeko buli obu 3 buli spiritual. Okitegera? Ensi esigamye oba esitamye ku bulongo obusatu, bwe bulongo obuwundwa, obulongo obuwundwa obwamusoke, obulongo obutonde
obwakiwanuka n'obulongo obuzaale obwa Mukasa. Bwe bulongo busatu ge masiga. Story ebazanye oba gundi lugero lwafulumizibwa wabweru lw'okugwa kwaffe. Yensonga lwaki omuganda akugamba nti enda muwongo yeezaala omulungi n'eki n'omubi. Okitegera? Tasiki yange nze naawe okusobola okubeera nga tujjukira kiki kye tuli. Okusobola okubeera nga tuzzaawo ekkobaane eryakolebwa bazadde baffe. Kantu, muntu, buntu, kintu n'ennambi. Nga bategeeza muntu omu. Tudde mu bumu, mu ntegeere y'obumu, mu kifo ky'okubeera nga twesongamu ennwe. Okitegera? Gezaako okulaba nga buli kintu kyonna ky'olaba ekigenda mu maaso go oweebuuze kiki ekyetaagisa okubeera nga kirongoosebwa mu nda yange nga wayinza okubeera nga waliwo ensobi nze kennyini ze nakola. Abaganda mwatandika okubeera nga mulumba amawanga amalala ne mukola omulago. Omulago gwe mwatekangako omusaayi. Ne mugenda mulumbe bannammwe ne mubateekamu amayengo ag'okutya. Mu kubateekamu amayengo ag'okutya mwabatusuula ku nfeete. Lwaki temwakolagana ne mubeera nga muteesaganya nabo ne mukola endagaano ne musobola okubeera nga mubasikiza busikiza mu kifo ky'okubeera nga mubabba n'obbatemula. Musobole okubeera nga mulowooza nti muzimba Buganda. Lwaki temwakikola? Era kooki tebeera kuveera nga yavaayo nejja neekola ekkobaane mu biwandiiko. Naye omwandi girumbye. Neyeereeta bulungi nekkiriziganya ne Kabaka wa Buganda. Lyeryo ekkobaane lye tulina okuzzaawo buli ggwanga tutegeere nti tuli myoyo. Nze sigaana bagamba nti nakubabuulirako ku gundi zange movements zange ez'omwoyo. Ndi kati mu Buganda, mbadde mu mawanga, mbadde mu Bawarabu, mbadde ku planets ez'enjawulo. Naawe ky'oli lwakuba nti tonnaba kubeera ng'okijjukira. Katonda munange, woba oyagala okubeera nga okula mu nsi ey'omwoyo olina okujjukira obumu obutukuvu obwo obukutuddemu obwo obusigibwa okuva eri abazadde baffe abatukuvu nga Katonda kati gwe tulina okubeera nga tutunuulira gwe tutunuulira ye nnambi n'ekintu. Okitegera? Ye nnambi n'ekintu oba muntu nga batambulira mu bw'obumu. Lyekkobaane eryo eryatuleeta okubeera nga tuzzaawo mu kaseera kano tusobole okubeera nga tuyimusibwa tuwangule amagombe kubanga twasinza amagombe kubanga lubaale magezi gwe kyokkiririzaamu kyofuna. Buli w'osinza n'ogamba nti omwana w'omuntu alina kubeera simanyi azaalibwa, tetuganye kyandibanga kituufu nga ukwesa ettumba lyo naye kyokkiririzaamu nkugambye kyofuna. Gwe kkiririza mu bulamu obutaggwaawo ojja kubufuna kubanga oli Katonda atalina kkomo, you are unconditional. Nabagamba Katonda wokkiriza nti osobola okutambulira ku mazzi over time otambulira ku mazzi. Wokkiriza nti osobola okwaza ebyennyanja bino ebisatu n'obisobola okubyazaamu 10,000 n'enkumi ng'okozesa enkola ey'obuweereza
si ey'okugamba nti bannange kandowooze nkozese energy yange nkozese nkole 10,000 y'ebyennyanja nsobole okubeera nga neenogera ku musimbi. Mukwano omwoyo bwe gutyo si we gukola. Nabagamba Katonda tutuddemu talya paani. Era oyina okubeera ng'obikola. Mu kubikola n'obizaala ne bijja mu buliwo oyina kubigaba kubanga nkuwadde buwi naawe gaba bugabi. Kye bayita service to all, okubeera omuweereza eri abalala. Kino tekitegeeza nti weemaleko byonna by'olina kubanga obeera teweeyagala. Jako omutamu ogwo gwakugambibwa 10%. Esigadde love yourself. Weeyagale. Kitegera. Ebiseera ebisinga mpulira bangi nga bagamba maama Nabinene ndi mukazi wa bujja. Kiki ekitegeezebwa mu kino? Kitegeeza bulamu mu bw'omwoyo. Omwoyo gwe bayita amayengo ag'okwagala gwano gwe tuyita Nabinene. Era nga y'omu ye kinene. Batudde mu mayengo ag'okwagala naye tebeekaka eri buli oyo atabeewadde. Y'ensonga lwaki agamba nti wa bujja era wa ntondo, lwaki nti tagattibwako. The moment kasita otandika okubeera nga teweeyagala n'oyagala ebyawabweru okusinga ggwe, then kitegeeza nti oleese obujja eri Katonda akutuddemu kubanga weetaaga okubeera nga otegeera oyo Katonda akutuddemu kubanga buli kiseera gw'ozze otambula naye bonna nga bakuvuddemu yasigalawo. Ye ggwe oyo gw'olaba mu ndabirwamu asigalawo. Abeerawo ku ntaanaayo, abeerawo mu lugendo lwo lwonna, abeerawo n'agamba tugezeeko tusobole okubeera nga tununula ekitangaala kyaffe nga gy'emizimu gyaffe gye tuzze tusuula. Si wano wokka ne planets endala. Lwaki ogenda ku planets endala osobole okubeera nga collecting experience and knowledge enaayamba okubeera nga otaasa emizimu gy'emirala. Kitegera muganda wange. Buganda si ggwanga, nkiddamu. Buganda si ggwanga. Buganda kkobaane erizzaawo obw'obuntu okuva mu kantu tuzzeewo obuntu, tuzzeewo obwana bw'omuntu, obukola obwannambi n'ekintu, obw'ekisaalongo n'obwannaalongo bwaffe. Kubanga abo bonna b'owulira batudde mu nda yange na buli kinoomu gw'olaba nga w'olaba nti naawe obutaffaali bwo na buli kintu kyonna ekikutuddemu naawe okituddemu. We weesala n'otiisa omusaayi tegubeera gugwo. Empewo gy'oyingiza n'ogikola n'ogitandika okubeera ng'eyita mu respiratory system tebeera yiyo. Ebeera yiyo. Era empewo bantu abeera akyali mu kaabuntu naye w'omussa bw'oti tolowooza nti nno oyingiza akantu mu bw'obuntu mu nsi yo mu bwamusoke. Okitegeera muganda wange? Bwekityo we kiri. That's the logic. Lugendo lutudde munda wa muganda, munda wa buli kinnoomu. So ekkobaane gyakuzzaawo bumu. Mwebuuza lwaki anthems zonna ez'amawanga gonna lwaki baziyimba ewala, lwaki tebaziyimba walala nakugenda nga bazitembeeya mu conference nga we bakikola in a spiritual level nga we bakola oluyimba lwa Buganda. Muddaawo musanyuka busanyusi temulowooza nti ne mutamanya nti nno kya mwoyo Baganda boys kye bakola.
spiritual level etuyamba okujjukira ekkobaane ly'abazadde baffe, okujjukira obwasaalongo n'obwannaalongo bwaffe nga ye namuzege ya Buganda. Buganda bumu, Buganda kuzzaawo amawanga gonna agatudde ku sseŋŋendo eno, tuzzemu mu bumu tukuume amaka gaffe, kubanga amaka gaffe gano we gaagwa naffe twagwiramu. Omuganda kyagamba nti Sebusiru bwa njoka zigamba kantu mutte nga tezimanyi nti nno nazo zigenda kufiiramu. Baganda baffe ab'ekizikiza, abeeyita abanene, abayita biki, muganda wange ekijja, solar flash ejja, tegenda kubeera nga esosola mu bunene bwo. Y'ensonga lwaki bakugamba nti God respects no person. Tawa kitiibwa gwe kiki ky'oyina, anoonya kakulenge. Vibrations ezinaabeera wansi, ne woonazimba byebulofa, ne woonakkirira wansi simanyi ku mutanozi, agenda kukusangayo akuggyewo, akuplage nga akuggye mu mubiri, oddemu otandike olugendo olujja. Mwawulidde taata ng'atugamba abamu ku ffe, ku baganda baffe abalemedde mu kizikiza, nga buli kiseera buli woozaalibwa okola mu bya kizikiza, okola mu bya kizikiza, otambulira mu bwa kizikiza, ogaanye okubeera ng'owuliriza omwoyo akutuddemu, ogenda kuddibwamu oddemu mu kaabuntu, oluuzinge ekirabo eky'omuntu paka woonaddamu buto. Naye era ye gwe weesalirawo, kubanga ogenda okulaba ng'oguzikiza oba ogutampa ogw'oyina gunene nnyo. Nogamba kanziremu mu kaabuntu, kubanga energy can never be destroyed. Tosobola kusaanyaawo maanyi, kubanga buli kimu ky'olaba mayengo, just energy. Weewaawo kansobire nti mutegedde bulungi. Engero ze mugera ne stories zonna ze munyumya, olugendo lutudde mu ndaayo, lutudde mu mubiri gwo, lutudde mu lyato lyo, lutudde mu kyombo kyo, kyonna ky'oyagala okubeera ng'okiyita, lugendo luli munda, si wabweru. Y'ensonga lwaki buli kiseera nkujjukiza nti oba oyagala kubeera ng'okyusa ensi, sooka weekyuse. Mu kwekyusa amayengo agavaamu ge gakyusa ebya wabweru. Era manya, twala obuvunaanyizibwa mu mikono gyo, omanye nti ndi musajja, nkyanfuuka omukazi, byonna byensiga mu bulamu bwange obwakakati nja kubikungula mu bulamu obuddako. Ndi minisita, nziba, nkola byonna, nzita byonna, nange bagenda kukomawo banzite, nga wenkomawo nga banzita. Abamu kubayita bwe mweyita nno muli b'amaanyi nnyo, museba 10 n'enkumi, mugenda kukomawo nga mulya kasasiro emirundi n'emirundi paka emizimu gye mwatta we mugisasulira. Nga buli woosasulira katugambe ossa akakadde kamu, buli we bakuzaala ng'ebbanja ery'omutwalo gumu ogw'emizimu egyo givaamu, nga bakulina okuzaala paka emyaka 5 nga woofa nga wookomawo nga woofa nga olya kasasiro. Ebbanga eryo lyonna kati weeyita munene, kituufu oli munene, naye obunene bwo tebuli ku kufuga balala, obunene bwo buli kufuga ggwe. Kasita we weefuga n'otegeera amazima go ge gakufuula, ow'eddembe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.